Akatambi kano kentadde wano njagala tukakubaganyeko ebirowoozo enze naawe era nga endowooza yo n'ekyo ky'ogenda okututeerawo okusinziira ku olabyemu akatambi kano eno kigenda kubanga kya makulu nnyo, kigenda kutuyambako, teekako n'okuyambako abazadde abalala abali eyo wooba oliawo. Yenze Shila Adita ajjukira nnyo nti wooba subscribinze kigenda kutuyambako channel yaffe eno reaching out to other people ababadde tebakimanyi, ate era nga bw'oba subscribinze kigendera kukuyambako naawe ng'omuntu buli video gye tuteeka wano ebeere ng'ekutuukako, wabula ng'ate bw'oba okutte ku kade akali awo waggulu na video buli gye tutaddeyo bagenda kubanga bakuwandiikira message bakugambe tutaddeyo video era egenda kubanga ekutuukako mu bwangu gwe agenda okusooka okuba omuntu agenda okubanga ogiraba. Nze nsiiba mbagamba nti nno mujje tukole community eyaffe tulabe biki bye tulowooza era tubimanye, tukole okumanyagana buli omu abeere ng'amanyi munne. Mbatumirako yonna gye musinziira okulaba videos zange, abazilikinga Katonda abaddizeewo, abakomentinga kwammwe kukulu nnyo, message zammwe nsiiba nziyitamu wano eno, comments zammwe nziyitamu. Nja kutwala obudde mbeere nga mpa ebirabo eri abo abakomentinga tumanye ki ky'olowooza. Erinnya lyo kintu kikulu nnyo, gy'osinziira okulaba video kikulu nnyo, teekawo ekifo mw'osinziira okulaba video. Tugenda bba tubatwalako mu katambi aka trendinze ennaku zino eno akali ku mikutu gya internet, kajeeyo buli muzadde, kajeeyo buli muntu abeeko kyayogera. Wano eno nange ne ŋŋamba kankateekewo naffe abaawano tufune ki kye tulina okwogera katambi kano. Ekikolwa ekyakoleddwa mu vidiyo eno gw'olaba kituufu kyabadde kisaana, oba ekikolwa ekiri mu vidiyo kino eno kyabadde tekisaana. Yaaba nga we kiba kisaana gwe owa ensonga ki lwaki kyabadde kirina okukolebwa, naawe wagamba tekisaana, tuwe ensonga zo lwaki ogamba tekisaana. Katugendeko mu katambi ke tuli mu kwogerako ate era mmale enkomyewo. Gamba nti obuvunaanyizibwa bw'obusika omutabani wange, obuvunaanyizibwa bw'obusika bwa mutabani wange Godfrey Muyimbwa Sekaayi mukuggyeko musikawe mutabaazi, era gwe tukyali musikaawe, era tukyali wampindi, era tukyali wa kika kya mpindi, tukyalina kakwate konna mu lujja luno. Ngenda kukwasa maama wo ekituufu akutwale mu kika ekituufu, toli wa kika kya mpindi, akuwe taatawo. Omwana wo wuuno mukuwadde omwoyo mulungi, genda omuwe kitaawe omutuufu okuva leero, si wa mpindi, takyalina kakwate konna mu lujja luno. Twala omwana wo gye wamuzaala. James weeraba, genda ne nnyoko. Ate omwana w'omutwale takyalina kakwate konna mu lujja luno. Ndowooza akatambi ako mwenna mukalabye bulungi era ne mukategeera. Ezo ze zimu ku nsonga y'ensonga lwaki tutaddewo akatambi, mwenna mukalabe. Ogende okulowooza ku ki ky'ogenda otugamba, oba ogende okutugamba ky'olina okutugamba ng'omaze kukirowoozaako ng'okiggye mu katambi kennyini nnyini ako ke tukuteeredde awo. Akatambi ako kabadde ka mwana muto gwe babadde bagobako, gwe bagezaako okugoba mu famire era nga bamugobeddemu ddala nga ensonga yavudde kubanga bamuvunaana okuba nga tazaalibwa waka. Tugenda kubeera nga tulemera katambi kano eno, tugezeeko okufuna abantu abali connected oba bamanyi omwana ono, tumanye byakomawa, tumanye ki ekyavaamu, era nja kuba mbawa updates ki ekigenda mu maaso, byakomawa, omwana si wa mu famire, wa mu famire. Ensonga bwe ziti zibeera nnyo everywhere, naddala mu ggwanga lyaffe Uganda.
abantu bangi nnyo bakulira amafamire nga sibaayo n'abalala ne babagobamu obugobi olw'effitina n'effutwa eribeera mu famire nga olabye akatambi ako famire omwana ono gyavaamu inene mulimukko ne kasente tujja kuba nga tubireeta mu katambi akaddako nga tumaze okuzuula ekituufu nga tumaze okuzuula ekituufu tugenda gezaako okufuna obutambi obulala obukakasa abantu b'omu famire bennyini nga balina ensonga ze boogera ku ki ekyaguddewo wabula nga ate neeyongera okubeeyanza mmwe namwe nabalaba vidiyo zino neeyongera okubeeyanza mmwe n'abasubscribinga neeyongera okubeeyanza mmwe namwe n'abalayikinga n'abaziviewinga mukola ekintu kirungi nnyo temukomongo okwo mweyongere twetaaga abantu bangi nnyo okusubscribinga kweno channel kuba gye bujja eyo maaso tugenda gifuula tv yammwe mwena mwena abankuba kyeyo ayagala oyisaawo omulanga oyagala kwekubira mulanga olina omuntu gw'olanga oyagala kutumira byonna tujja kuba nga tubikolera kweno channel nga naye tumaze kwegatta inze naawe nga tutaddewo omukono ne tugimakinga okubeera channel ekyasinze okuba ey'amaanyi kambeerekereza amannya asigadde yenze Shila Adita embagala nnyo.